essula ey'ekkumi. Awo n'agolokoka n'avaayo n'ajja mu mbibi ez'Ebuyudaaya n'emitala wa Yoludaani. Ebibiina bingi ne bikuŋŋaanira waali nate, nga bwe yayisanga n'abayigiriza nate. Awo Abafalisaayo ne bajja gy'ali ne bamubuuza nti, kirungi omuntu okugobanga mukazi we nga bamukema? Naye n'addamu n'abagamba nti, Musa yabalagira atya? Ne bagamba nti, Musa yakkiriza okuwandiikanga ebbaluwa ey'okugoba alyoke agobebwenga. Naye Yesu n'abagamba nti, olw'obukakanyavu bw'emitima gyammwe kyeyava abawandiikira etteeka lino. Naye okuva ku lubereberye lw'okutonda yabatonda omusajja n'omukazi. Omuntu kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeegatta ne mukazi we, nabo bombi banaabanga omubiri gumu. Kale nga tebakyali babiri nate, wabula omubiri gumu. Kale Katonda kye yagatta awamu, omuntu takyawukanyanga. Awo ate mu nnyumba abayigirizwa ne bamubuuza ekigambo ekyo. N'abagamba nti, buli muntu yenna anaagobanga mukazi we n'awasa omulala ng'ayenze okumusobya. Naye yennyini bw'anaanobanga ewabba n'afumbirwa omulala ng'ayenze. Awo ne bamuleetera abaana abato okubakomako. Abayigirizwa be ne bajunga abaabaleeta. Naye Yesu bwe yalaba n'asunguwala, n'abagamba nti, mukkirize abaana abato bajje gye ndi, so temubagaana, kubanga abafaanana nga bano obwakabaka bwa Katonda bwe bwabwe. Mazima mbagamba nti buli atakkirizenga bwakabaka bwa Katonda ng'omwana omuto talibuyingiramu n'akatono. N'abawambaatira n'abawa omukisa ng'abassaako emikono. Bwe yali ng'agenda mu kkubo, omu n'ajja gy'ali ng'addukana n'amufukaamirira n'amubuuza nti, omuyigiriza omulungi, n'akola ntya okusikira obulamu obutaggwaawo? Yesu n'amugamba nti, ompitira ki omulungi? Tewali mulungi wabula omu, ye Katonda. Omanye amateeka: tottanga, toyendanga, tobbanga, towaayirizanga, tolyazaamaanyanga, ossangamu ekitiibwa kitaawo ne nnyoko. N'amugamba nti, omuyigiriza, ebyo byonna nabikwata okuva mu buto bwange. Yesu bwe yamutunuulira n'amwagala, n'amugamba nti, oweebuuseeko ekigambo kimu, genda otunde byonna by'oli nabyo, ogabire abaavu, naawe oliba n'obugagga mu ggulu, olyoke ojje ongoberere. Naye n'atokooterera olw'ekigambo ekyo, n'agenda ng'anakuwadde, kubanga yali alina ebintu bingi. Awo Yesu ne yeetoolooza amaaso n'agamba abayigirizwa be nti, nga kizibu abagagga okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Abayigirizwa ne beewuunya ebigambo bye. Naye Yesu n'addamu nate n'abagamba nti, abaana, nga kizibu abo abeesiga obugagga okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Kyekyangu eŋŋamira okuyita mu nnyindo y'empiso okukira omugagga okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Ne bawuniikirira nnyo ne bamugamba nti, kale ani ayinza okulokoka? Awo Yesu n'abatunuulira n'agamba nti, mu bantu tekiyinzika, naye si bwe kiti eri Katonda, kubanga byonna biyinzika eri Katonda. Awo Peetero n'atanula okumugamba nti, laba, ffe twaleka byonna ne tukugoberera. Yesu n'agamba nti, mazima mbagamba nti tewali eyaleka ennyumba, oba abooluganda, oba bannyina, oba nnyina, oba kitaawe, oba abaana, oba ebyalo, ku lwange n'olw'enjiri, ataliweebwa emirundi 10 mu biro bino ebyakaakano, ennyumba, n'abooluganda, ne bannyina, ne bannyaabwe, n'abaana, n'ebyalo, n'okuyigganyizibwa, ne mu mirembe egigenda okujja obulamu obutaggwaawo. Naye bangi aboolubereberye abaliba abooluvannyuma, n'abooluvannyuma abaliba aboolubereberye. Baali mu kkubo nga bambuka e Yerusaalemi, ne Yesu yali ng'abakulembedde, ne beewuunya, nabali abaagoberera ne batya. Awo nate n'atwala 12, n'atanula okubabuulira ebigambo ebigenda okumubaako nti, laba, twambuka e Yerusaalemi, omwana w'omuntu aliweebwayo eri bakabona abakulu n'abawandiisi. Balimusalira omusango okumutta, balimuwaayo eri abamawanga, balimuduulira, balimuwandira amalusu, balimukuba, balimutta. Bwe waliyitawo ennaku 3, alizuukira. Awo Yakobo ne Yokaana, abaana ba Zebbedaayo, ne basembera waali, ne bamugamba nti, omuyigiriza, twagala otukolere kyonna kyonna kye tunaakusaba. N'abagamba nti, mwagala mbakolere ki? Ne bamugamba nti, tuwe tutuule.
omu ku mukono gwo ogwa ddyo n'omulala ku mukono gwo ogwa kkono mu kitiibwa kyo. Naye Yesu n'abagamba nti, temumanyi kye musaba. Muyinza okunywa ku kikompe kye nnywako nze, oba okubatizibwa n'okubatiza kwe mbatizibwamu nze? Ne bamugamba nti, tuyinza. Yesu n'abagamba nti, ekikompe nze kye nnywako mulinywako, n'okubatiza kwe mbatizibwamu nze mulibatizibwa. Naye okutuula ku mukono gwange ogwa ddyo oba ku gwa kkono, si nze nkugaba, naye ku abo be kwategekebwa. Awo 10 bwe baawulira ne batanula okusunguwalira Yakobo ne Yokaana. Yesu n'abayita n'abagamba nti, mumanyi ng'abo abalowoozebwa okufuga ab'amawanga babafuza amaanyi, n'abakulu baabwe babatwala lwa mpaka. Naye mu mmwe tekiri bwe kityo, naye buli ayagala okubeera omukulu mu mmwe anaabanga muweereza wammwe, na buli ayagala okuba ow'olubereberye mu mmwe anaabanga muddu wa bonna. Kubanga mazima Omwana w'Omuntu teyajja kuweerezebwa wabula okuweereza, n'okuwaayo obulamu bwe okununula abangi. Awo ne batuuka e Yeriko. Bwe yava mu Yeriko n'abayigirizwa be n'ekibiina kinene, omwana wa Timaayo Battimaayo, omusabiriza, omuzibe w'amaaso, yali atudde ku mabbali g'ekkubo. Awo bwe yawulira nga Yesu Omunnazaaleesi ye wuuyo, n'atanula okwogerera waggulu n'okugamba nti, Omwana wa Dawudi, Yesu, onsaasire. Bangi ne bamuboggolera okusirika, naye ne yeeyongera nnyo okwogerera waggulu nti, Omwana wa Dawudi, onsaasire. Awo Yesu n'ayimirira n'agamba nti, mumuyite. Ne bayita omuzibe w'amaaso, ne bamugamba nti, guma omwoyo, golokoka, akuyita. Naye n'asuula olugoye lwe n'asituka, n'ajja eri Yesu. Yesu n'amuddamu n'agamba nti, oyagala nkukole ntya? Omuzibe w'amaaso n'amugamba nti, Labbooni, njagala nzibule. Awo Yesu n'amugamba nti, genda, okukkiriza kwo kukuwonyezza. Amangu ago n'azibula, n'amugoberera mu kkubo.